omulamuzi awadde ensala ye n'agamba nti election petition number 5 of 2021 twagisavinga bulungi mu kifo ky'ogiwa owa poliisi twagiwamu wawaabirwa bw'atyo bw'agambye twalina okuwa owa prison so si omuwawaabirwa n'agamba nti awo tetwasavinga bulungi. Tufunye instructions okuva wa client waffe ogenda mu court of appeal era kati tugeze mu court of appeal. Omulamuzi bwe yali atugana yatugamba nti tulina affidavit of service emala tetwetaaga genda kitali ekiriwo kimala n'ate kyatunuddemu n'agamba nti tekimala. Amanya gange nze Bagonza Thomas kansala okuva e Kawempe. Olunaku olwaleero ffe nga bannakawempe tuli basanyufu olw'okuba nti kkooti enkulu egobye omusango ogw'ebyokulonda ogwali gwawabira mwami Ssegirinya. Gwawabira mwami Kidanda nga wawabira Ssegirinya oba nga wakanya okulondebwa kwa Ssegirinya. Tetulaba nti twongedde okulaba nti kkooti ddala ziyimiridde ku musingi gw'amateeka era mazima na bwenkanya olw'ensonga nti omuntu toyinza kubuzaabuza kkooti nti omuntu eyakwatibwa nga musibe yakulema okusaavinga ate gwe omuntu omu n'osaba kkooti ekukkiriza omusaavinga ekuwe n'ensaavinga n'ebikuwa byonna court orders n'olemerera okukola kyo bituukiriza. Ffe tulowooza nti olunaku olwayo bannakawempe twagala banywera emitima era tuli basanyufu olw'ensala ya kkooti ate era twagala n'okugumya Honorable Ssegirinya. Kira emisango gino egimu gyetekebwako kugeza ng'egy'ebijambiya tetukimanyi byonna byonna bigendereddwa lwa bya bufuzi era ensonga lwaki mubala abali ne mu pakiringi era temwewuunya okulaba abantu bebamu nga bawa obujulizi mu misango gy'e Masaka. So ffe tuli basanyufu era tujja kugenda maaso n'okulabika nti tulime wamu n'omubaka kuba kye tusinga okwetaaga si election petition wabula twetaaga buweereza mu Kawempe.